y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. When the trump of the great archangel his mighty tones shall sound, and the end of the age proclaiming shall pierce the depth profound. When the Son of Man shall come in the glory to take the saints on high, what a shouting in the skies from the multitudes that rise, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised, changed in the twinkling of an eye. When he comes in the clouds descending, and they who loved him will from the grave shall awake and praise him with joy and not with fear. When the body and the soul are united and clothed no more to die, what a shouting there will be when each other's face we see, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised, changed in the twinkling of an eye. All the seed that was sown in weakness shall then be raised in power, and the songs of the blood-bought millions shall hail that blissful hour, when we gather safely home in the morning, and night's dark shadows fly. What a shouting on the shore when we meet to part no more, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised, changed in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised, changed in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised, Changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an eye, changed in the twinkling of an Omulabi wange nateera nsanyusa okulabako ne lunaku luno olwaleero mu ngeri y'enjawulo.
okulaba nti no tuzzeemu okusisinkana kuva ku programu eyasembayo n'okutuuka ku lwaleero. Ezo nno nnaku zibeerera ddala 7 oba 8 kubanga Mukama abeera atutambuzza okuyita mu wiiki nnamba n'addamu n'atusinkanya ku lunaku olufaananako bwe ruti ne tuddamu ne tulabagana. Nsanyuse nateera okulaba n'okumanya nti gy'olinga otulaba akyali ewala nkukoowoola semberako bambi kubanga programu y'eŋŋanza etuuse. Naawe ali mu kkubo osambyasambyako olabe ng'otuuka mangu olabe nti otuuka ku programu yaffe eno. Ali ku ssimu yo naawe nkusanyukidde mu ngeri ey'enjawulo ate gwe naawe osobola nnyo n'okugabana ku bunaka buno n'olaba nti obuweereza abantu abalala. Kale nkukulisaayo okuva mu mirimu gy'olunaku olwaleero, nkukulisaayo okuva mu mirimu gya wiiki ennamba. Mukama yeebala okukuuma okutuusa olwaleero. Nga weebale byonna by'okoze olw'okuweesa Mukama waffe ekitiibwa. Nate era tusonyiwe bye bitusobyeko okuyita mu wiiki bye tutakoze mu bugenderevu oba olyawo bye tukoze mu bugenderevu naye nga bitusobyeko naye Mukama atusaasire. Kale ate era tunakuwaliramu nammwe abanakuwala Mukama abagumye abanyweze abasibe ebimyu okubayisa mu mbeera ye basoomooza. Ate era naawe ajaganya tujagulizaamu naawe. Mukama waffe yeebazibwe kubanga atukoze obulungi obutagambika. Mu byonna erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Ate era tumugulumiza nga tumusinza. Nkusanyukidde jangu ate era mu programu yaffe eno Bayibuli egamba ki? Kibuuzo, naye ate nga mu kibuuzo ekyo kyekitulaga ebyokuddamu byonna Katonda byalina kubanga Bayibuli erina answers to every question that we have in our lives. So bwe tugamba nti Bayibuli egamba ki, twagala tumanye opinion ya Katonda ku ebyo ebitusoomooza ku ebyo ebitubuzaabuza bye tutategeera bulungi. Tulabe Katonda ye agamba ki kubanga mu nkomerero ya byonna twagala okumanya tutambule nga Katonda bw'ayogera kubanga kitugwanira okukola ekyo. N'olwaleero tugenda kubikkula Bayibuli nga tugenda mu Zabbuli. Tugenda kusoma mu Zabbuli eya 42 olunyiriri olusooka nga lugamba nti ng'empeewo bwewejjawejja olw'amazzi bwe ntyo n'emmeeme yange bwewejjawejja ku lulo ayi Katonda. Emmeeme eyo naawe ekuwejjawejja olwa Katondawo. Emmeeme eyo ekuwejjawejja olw'okutegeera ekigambo kya Katonda. Emmeeme eyo ekuwejjawejja olw'okutegeera amazima agali mu Bayibuli. Kano ke kaseera we tuddako ebbali ne twebuuza ebibuuzo ate era ne tubyanukula okuyita mu kigambo kya Katonda ne tuddibwamu ne tufuna okutereera mu mutima n'okutebenkera nga tumanyidde ddala kye tukola kyekyo ekituufu era ekitugwanidde okukola nga Mukama Katonda bw'agamba. Kale tuulakalira Mukama akuwa omukisa ng'oyiga n'okuyita mu bibuuzo eby'olwaleero bye twafunye. Abatuweereza ebibuuzo tweyanziza nnyo tweyanzege. Mwebale mutukola obulungi obutagambika. Gw'atannaweereza kikyo oludde. Enamba zaffe kwe tusindika ebibuuzo byaffe ziri ku screen yawo zitambula. Wulira eddembe osobola okukozesa ya MTN oba ya Airtel zonna bitutuukako ne tulaba nga ebibuuzo byo tubifuna ate era ne tubiddamu. Kale weebali naawe agabanyeeko programu eno n'obaako gw'ogibuuliddeko otukoze bulungi naawe kubanga oyongera okusaasaanya n'okugaziya ebigambo bino okulaba nti bituuka wala ffenna okulaba nga tuteekebwateekebwa. Tetulindayo bamalayika balala bakutwala bubaka naye be bano bennyini ddala ddala. Bw'okwata n'okola ekitundu kyo ggwe n'okwata essimu yo n'obuweereza obubaka bw'oba ofuuse ekitundu ku bamalayika abasatu abasaasaanya obubaka bwa Katonda. Kale nateera nsumba Ssebaggala. Enyawo. Abalabi baffe ndowooza naawe bakusanyukidde okubaawo olwaleero. Nange nsanyuse. Lamusa ku mulabi waffe. Abalabi baffe mwenna balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebala abakuumye n'abalabirira erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Beebale okubuuza. Ababuuza tubaagala nnyo. Naye ate nammwe babeerako ne mulaba puroguramu ne muyiga. Nammwe Mukama batuweera omukisa. Amiina. Tubeera mu sabbiiti awo nga tutudde entende twaniriza sabbiiti tetulina bitutawaanya. So obudde bwaffe obwo twebaza Mukama olw'akadde akafaananako bwe kati kubanga tukuŋŋaana newankubadde nga tuba mu bitundu bya njawulo naye Mukama atusisinkanya okuyita ku mpewo ku mayengo g'empewo ne tulaba nga twogerezeganya n'okutegeeragana. Musumba olowooza eri atakumanyi? Wali atamanyi. Kale weeyanjulire ddala. Amanya nze Musumba Ssebaggala Ivan Samwiri.
Empeerereza mu kanisa ya SDA Church najja nankumbi era nga ndi musanyufu nnyo kuba nti ndi wamu nabo. Amina. Katuyombeeke tusabe tutandike. Amina. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde tuluŋŋamye nga tugenda okuyiga ekigambo kyo bwe yakiwandiisa otugeziwaze mu kyo tutegeere enteekateekayo ey'obulokozi naye okusinga ennyo Mukama otuteeketeeka olw'obwakabaka obugenda okujja kuwowe Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. Amina. Tweyanzanya musumba tweyanzege ekibuuzo ekyasoose musumba Sekuriseyo Oluganda yatuwadde ekibuuzo ng'agamba nti Abaseventh Day mukkiririza mu geyeena oba gyeri oba teriiyo geyeena. Ekigambo ekyo ndowooza bimu ku bigambo ebisinga okwogerwako era ababuulizi abasinga obungi ekigambo geyeena bakyagala nnyo okukyogera bakijuliza ate abasinga bakyogera nnyo nga batiisa n'okukanga. Omanyi enteekateeka ya Katonda si yakukanga bantu. Katonda tayagala abantu bakkiriza enjiri kubanga waliyo geyeena. Nze ndowooza musumba oba oli abo babeera batutunuzaako mu the other side of the coin. Bw'otagenda mu ggulu eriyo geyeena. Kituufu. Naye enteekateeka ya Katonda yakutunuuliza ludda lumu lwa bulokozi. Katonda talina programu yonna na geyeena. Talina programu era bamalayika tebaliyo nga bategeka batema enku. Olwo yagamba nti baliyo batema enku ogenda kuwulira gwe kuziri eyo bakitokota nga sikisanga kati bamalayika baliyo batema enku bazaanika mu musana. Enyigiza ebeera ng'etegeeza nti beesunga okulabako. Era waliwo okuyigiriza kulamba munne nga kuyigiriza ku ebyo byokka. Ogenda kutuuka wano ove na wano bw'otuuka wano bakkole bino oveewo. Kwata ne mu kutuuko owulire geyeena nga bweyaka okyazanyazanya wano oganye okukola bino oganye okukola bino oganye okukola bino naye omuliro ogugenda okukwokya ya Rabbi ogenda kuguwulira. Ebyo nga tebitiisa. Okuyigiriza geyeena si kuyigiriza Katonda kwasimbako n'essira. Actually tetulinayo na kuyigiriza kwonna nga kwa geyeena. Tetulinayo doctrine yonna oba fundamental belief yonna oba ekyokuyiga noteekateeka ekyokuga ng'oyigenda kuyigiriza ku geyeena. Sina kyakuyiga terina yakisomesaako mu bugazi bwakyo mu biwandiiko byonna mu batume bonna teriiyo teaching ekwata ku geyeena. So geyeena olwaleero kikozesebwa majorly abantu nga baagala okuinstiringa fear mu bagoberezi baabwe nti singa tebakola bino geyeena ejja. Naye njagadde nsooke nkibajjemu ekyeva ntandikidde ku mutendera ogwo. Ekinjagaza okukibajjamu basobole okutegeera kye ngenda okunnyonnyola. Bwe banaawuliriza okuddamu kwange nga bakyayina ekifaananyi kiri ekya geyeena ekifo Katonda wagenda okucunyiza abantu abuze lwaki tewasoma bayibuli gwe bakubuliranga n'ogaana yingira wattanga abantu naawe yingira n'oyo mu mutwe oyo Katonda ng'atiisa bakyayina ekifaananyi ekifaanana bwe kityo tebajja kutegeera geyeena bajja kusigala mu kifaananyi kiri ekikyamu. Naye banaakivaamu ne bamanya nti Katonda waffe si wakubonereza. Katonda waffe wa bulamu wakwagala wakisa asonyiwa twagaliza birungi ffenna yagala tuwangule. Bwe tumulabira mu kifaananyi ekyo ekifaananyi ekya geyeena kifuuka ekituufu. Ekigambo nno geyeena munnange tukizabuza mu Luganda. Kigambo kya Lebulaniya kiyitibwa gihinomu. Gihinomu. Naye Abaganda tudde engeri gye tuvuunula ebigambo biri mu Bayibuli ebitaakyusibwa olw'okusigala nga binyweza amakulu gaabyo n'okusigala nga byekutte entende bireme kuyiibwamu mazzi. Kati ekigambo sabbiiti kyasigalayo si kulwa nga singa tukiyita kiwummulo omutyandowooza newe nebaka mu takisi ndi mu sabbiiti. Kati olw'obutajajama ekigambo kubatiza kiva mu kigambo kirone baptizo. Singa twakiyita kunnyika kati gamba newandinnyisaawo ebintu byonna nyinyika kati ebigambo ebimu byasigalayo bisigaze amakulu gaabyo amazito nkuwaddeko nga bibiri sabbiiti n'okubatiza. Naye n'ekigambo geyeena nakyo kiva mu kigambo kya Lebulaniya kibayita gihinomu. Ekigambo gihinomu kitegeeza the valley of Hinnom. The valley of Hinnom.
oba the valley of Hinnom. Omanye ekyakolebwangayo mu Hinnom. Kaakati waliyo abasajja basinzanga Moleki. Abasinzanga Moleki, abantu abasinzanga Moleki. Abayudaaya abamu n'okumusinza bamusinzanga. Kyalinga kibumbe nga kirina engalo zaakyo bwe ziti. Kati nga saddaaka zaakyo basuulangayo baana. Wansi ng'omuliro guteta gwaka. Akaana bakasuulangayo nga kalamu. Omuliro ogwo ne gukookya. Engeri gye bawangayo saddaaka eri Katonda gwe bayita Moleki. Kwe kwava endowooza eyo. Kakati saddaaka ezaayibwangayo mutunga mulamu ne bamusuulayo n'ateta. Mukka ne gumutta. Manya emukka kukyali n'ebbugumu ate n'omuliro. Kakati the valley of Hinnom Abayudaaya bakireeta nga bagezaako okusiiga ekifaananyi. Manyi wakyo tuyita Jewish eschatology. Abayudaaya balina nabo bwe boogera ku biseera eby'oluvannyuma. Manyi biseera eby'oluvannyuma buli omu alina bwe babyogerako. Bona bagamba ekiyinja kigenda kutukuba. Waliyo bayigeza ekiyinja kigenda kujja kikuba ensi. Ensi yonna eggwewo. Abo nabo bali mu eschatology. Bagamba nti abagenda tubbawo obubbi nga tuli wano. Tunyumyamu wano. Omu n'agenda. Mulini ng'atemi. Kati mulini anazima entebe enkalu oyo bamututte. Nga teri n'ategedde. Naye eschatology naye ali awo. Okiwulira? Waliwo bagamba nti eschatology tufa tuwedde. Tufuuka mizimu. Bw'ofa ng'ogenda mu ggulu. Teriyo ekipya kisukkakaawo. Ate abalala nti tulinayo okuzuukira. Yesu ajja kudda azuukiza abantu abalamu n'abafu n'ensaagi mali agijjewo. So kale tukiyita eschatology kwe kwogera ku binaabaawo mu kiseera eky'enkomerero. Kati Abayudaaya bwe baba nga nabo bayigiriza ku eschatology bakozesanga nnyo ekifo ekyo. Valley of Hinnom kirinaanye Yerusaalemi, amaserengeta ga Yerusaalemi oba obukiiko obwa ddyo obwa Yerusaalemi kibuga ye wali ekiwonvu ekyo. Kati eyo gye basinzanga ne basuulangayo abaana abalinga bookeddwa mu Moleki n'ebirala. Kati ne bajjayo ekigambo ekyo ne batandika okukiteeka mu biseera byabwe bisembayo nga babyogerako nga bw'olaba ddala ekyabeerangawo mu kiwonvu ekyo abantu nga basaddaakira Moleki abaana ne Katonda ne mu kiseera eky'enkomerero. Omuliro ogwo bwe gutyo baagukumanga ne gwaka ne gwengerera. Akaana bakasuulangayo ne katulika twa n'ebirala. Olwo Katonda n'asanyuka nnyo. N'abanga asaddaase. Kakati ne baddira ekyo ne bakireeta ne bakisiiga mu kifaananyi ekyebyo ebisembayo. Nti okuzikirira kwonna, okufa kwonna ng'ate kulimu n'omuliro n'ebbugumu eringi okwabeeranga mu kiwonvu kya Hinnom kugenda okubeerawo ne ku bantu mu kiseera eky'enkomerero. Katonda baana akyaye kyekifaananyi kye balinamu ekyo. Kakati eyo wava yensibuko, that's the background ey'ekigambo geyeena wekiva. So ekigambo geyeena kirinaanaganye n'ekifo eky'amaziga, ekyokwokebwa okungi, ekyokusaanawo, ekyokusiriira, ekyokufa. Era n'ekifo ekyo kyalingamu n'amagumba mangi ag'abantu. Ekifo nga kyakufa. It's a valley of death. Kakati kyova olaba nti Abayudaaya bakisongako nnyo. Ndowooza naffe wano mu Uganda tulina obutiro, akatiro. Ndowooza ffe tetulina nnyo bifo wano ogamba nti battirayo nnyo abantu. Nalabako eruweerewo nga bakuŋŋaanyiza obuwanga obwabo abaafiira mu lutalo. Nyena nakyo tekikituugira kifaananyi kituufu. Naye singa osanga twalinayo ekifo abantu bonna buli agendayo gwe batta agendayo yafa, buli abeerayo aba yafa, nga gye wabeera amagumba g'abafu ye wali emirambo gye bagisuula ye wali ekifo kyandibadde kitiisa nnyo. Era mu mboozi yaffe twandikyogeddenga waliwo ekkomera limu erimanyiddwa nga Kambwe mu Uganda wano sijja kulyogera. Naye nga Kambwe baatwalaga balaga ati gwe osaana genda gindi, gwe ojja kusibira gindi. Ne bajuliza ekkomera eryo kubanga lyerina punishment esinga okubeera ez'amaanyi ziri eyo kasita bakusindika eyo ng'omanya wazizza gwannaggoma. Kati nga bwalaba tulifaalinga ku kkomera eryo ne kino ekifo bwe kyali. So that's the background. So ekigambo geyeena kireme kubeezawo kutawaanya bantu. Kigambo kikiri awo kizibu nnyo kirina we kiri nti kifo. Geyeena teriiyo kati.
kiri bakinonoza wali ku kyakolebwanga wali ne bakireeta mu esikatoloje waabwe naye si kifo ekiriyo kati ebyo si bye bimu ku bye twagala musumba abantu bye beegunjirizaawo nga babatonzewo bitonde era kati omuntu okugamba nti geyeena gyeri njagala ategeeza oyo atulaba akulimba teriyo geyeena kati ewali muliro gwaka waliyo ababali bwe bato kati ali mu geyeena eyo olwekyo mwongereko obubaane ebitambiro mubyongeremu amaanyi asobole okukendeereko ate aveeyo mangu omukama amusalireko ku bibonerezo oyo saakasi ezo mboozi za ddiini nanzikiriza kunywereza abantu mu kintu kyabwe naye ng'ekituufu kiri nti teriyo kifo kye bayita geyeena kati ekiri eyo ekyaka kati katonda abonerereza eyo abantu fe abali eno ku nsi tusabe nnyo tulwane bwe tuteeka muno n'akasimbi ate esaala ezo teziba za bwerere esaala ezijja omuntu mu geyeena teziba za ssente ntono muweerayo ddala ekiwera tezisobola kuba za bwerere si ku muliro gwe banonooza oguli eri musumba nabadde ndowoozamu ku kibuuzo ne ndowooza ekifaananyi kye tulina ekya bega yali omusabiriza yasabirizanga omugagga bunabeerawo ng'amusabiriza olugero olwo mu bayibuli mwebuli n'asabiriza mbu kati bwe yatuuka ng'alina n'amabwa naye ng'omugagga tamufaako omusajja watwalya bukunkumuka obugudde sina bugudde ku mmeeza naye nga buvudde ku mmeeza ne bugwa wansi ng'obugwalyako naye watuuka laba katonda bw'amutwala mu ggulu kati ate ono omugagga mbuye n'agenda mu geyeena bakozesa nnyo olugero olwo okulifalinga ku geyeena kati omugagga n'asinziira mu geyeena n'asaba nti katonda wakiri mpereza Laazaalo oyo ajjeyo n'akatonde k'otuzzi wakiri ku lugalo antonyezeko mbu naye nfa kwateeka n'okugamba mutume n'okumutuma agenda alabule baganda bange beewale okujja mu mbeera olugero olwo musumba olowooza terutunywereza nnyo mu kukkiriza nti geyeena gyeri kaakati kibi nnyo bw'otandika okuzimba enzikiriza ku lugero tugamba batambulira ku luguudo obeera oli ku kasozi naye nga kaseerera n'abagerera olugero kategera bakugamba nti ngenda kugera olugero otegeera ki what he is speaking about is not in real life but it can be used as a learning aid. Parables. Ebintu Yesu yafunanga ebintu n'abifuula okuyigiriza. Yafunanga ebintu n'abifuula okuyigiriza. Yafunanga ebintu n'abifuula okuyigiriza. Kakati awo Yesu yali awo olugero bajjemu essomo ery'okweyisa obulungi nga bali ku nsi ery'abanaku n'abanyigirizibwa. So sinti yali ayogera ebiri mu ggulu n'ebigenda mu maaso kati. Kyava akozesa ebyamanya n'ebyokulabirako bye bamanyi. Kifuba kya Ibulayimu atali omugagga kati ate naye ekyo Yesu tali mu kunyumya lugero olwo nga nnyonnyola mbeera bwefaanana. Yesu alunyumya nga ayagala kusomesa. Naffe tuyina ebyokulabirako bingi ebisomesa naye nga in real life. Tugambe musumba nti bwe tuba tusoma engero zino tuziteeke mu context ey'engero Yesu z'ayogeddeko. Waliwo kino omusajja eyava bw'ati kati omwana eyazaawa n'agenda n'alya n'embizzi. Yesu yali tayogera real life nti anyumya ekyabaawo naye ayogera ekifaananyi kye tuyinza okukozesa tusobole okuyigirako okwagala kwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bufaanananga. Obwakabaka bufaanananga awakyakulabirako. Kati ebyokulabirako ebyo yabijjanga mu bulamu bwa bulijjo. Kati tetusobola bikozesa kusimba njigiriza kituyisa teaching oba doctrine nga tukozesa byakulabirako ebyo. Bwe tuba tuzimba enjigiriza tugizimbira okuyigiriza okutereevu okwa Mukama waffe Yesu. Bwe yali ayigiriza kuzuukira teyakunyumya mu ngero. Bwe yali ayigiriza ku bulokozi teyabunyumya mu ngero. Bwe yali ayigiriza ku maka teyaganyumya mu ngero. Kati izo njigiriza ezisimbiddwa. Kati omuntu okwesigama kwekyo ekyalabikira mu lugero lwa Yesu nga nawe talusome bulungi kulumalayo kubanga nawe lwenyi lulimi bingi ebitali applicable even in real life.
Kuba kati Lazaro yandiza atya mu geyeena. Ye ne gutamwocha. Ne gutamwocha. Kati n'aguyita mu buyiso omuliro. N'aleeta ettondo ly'amazzi. Ani ali mutonyeza mu kamwa. Okiwulira ekigambo ekyo. Bw'ogamba nti ali mu geyeena ate ayogera n'ow'omu ggulu. Kitegeeza ky'otegeeza nti geyeena n'okwesima birinaanaganye. Kati abantu bali mu ggulu awo bajja kuza naye nga wali. Guteta. Bagati maama sebagala ali omu. Bambi alabye ane bagenda mbulamu obutagwawo ate muwulira okwazira n'okulya banjo kyena ate ne mbulye mbulamu obutagwawo. That is a lie. Yenga gwono osanyuka ki ng'owulira ababo bali eri bakoola balagenda gwe ng'olye n'osanyuka nga bazadde be bali eri mwana wange sebagaladde n'ofiire n'omunnange ndeeterayo ettondo ly'amazzi ontonyeze eri kiri Yesu kyakola tali mu kusimba njigiriza. Ali mu kukozesa ekifaananyi asiiga ekifaananyi kituwa ebyokuyiga. Otherwise woddira ebyo n'obyapplyinga mu bulamu obutuufu bingi tebikola. Kyekyo kyokka. So oli aleme kukozesa ekyo kulowooza nti geyeena gyeriya kubanga Yesu yagyogerako mu lugero. Yesu yali alina kyayigiriza. The purpose was different. Mu lugero olwo Yesu yali tayigiriza geyeena na ggulu gye bisangibwa. Mu lugero olwo Yesu yali ayigiriza tuyige okweyisa obulungi nga tuli ku nsi eri abanaku. Kyekyo kyokka. Era bw'ojjamu lesoni endala n'okuyamba abateesobola. Kubanga yagamba nti abalinga abo buli lwe bakola obulungi obuba obukoze ye. That was the lesson. So mu bufunze gye tugamba nti ekigambo kino geyeena kyakozesebwanga ne mu Bayibuli era baakikozesa nnyo nga balifaalinga ku kiri kye nakugambye ekya Valeri ekiwonvu kiri nga balifaalinga nti omuntu yenna akola ebikyamu, omuntu yenna atakola bituufu, omuntu yenna atakola bigwanidde, omuntu yenna akola ebitasaana ajja kusuulibwa mu geyeena. Gamba tusome ennyinga zino Matayo. Somako Matayo, buza tunasomako mu Matayo 5 awo. Matayo 2:29 22 agambye atya 22 naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango, naye anaagambanga muganda we nti lakka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko, naye anaabagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Kale ekyo Yesu yakikozesa. Soma 2:9. 2:9 agamba atya obanga eriiso lyo erya ddyo likwesittaza lijjeemu lisuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kyo ekimu kizikirire omubiri gwo gwonna guleme okusuulibwa mu geyeena. Soma n'olwasatu. Tusome ku ezo. Era obanga omukono gwo ogwa ddyo gukwesittazza gutemeko gusuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kyo ekimu kizikirire omubiri gwo gwonna guleme kugenda mu geyeena. So geyeena eyogerwako ne mu nnyiriri endala nnyingi. Geyeena kyogerwako nga ekifo ekyokuzikirizibwa ng'ozikirizibwa na muliro, a place of destruction by fire. Ge makulu g'ekigambo geyeena. Place of destruction. Kifo. It can be any place as long as there is destruction by fire. So kati ekyo kige makulu g'ekigambo geyeena. Teriyo kati lwaki kubanga tennatuuka. Kana tennatuuka kuzikiriza ababi nga abazikiriza na muliro. Kana tennatuuka kuzikiriza ababi nga bazikiriza na muliro. Waliyo okuzikirira okwa geyeena nonjagala lunyiro lwosome nga tunawumulamu. Petero kyokubiri. Petero. Bawali bwagandi kati geyeena olwo mugamba nti teriyo kati oluyadde. Ebikola Petero ekyokubiri 3 olunyiriri. Tandike ku lunyiriri. Tandika ku lunyiriri lwa 6 agamba atya. Ensi eyedda amazzi kyegava gagisaanyaawo n'ezikirira, naye eggulu eryakaakano n'ensi olw'ekigambo ekyo bikola bitya? birekeddwa omuliro otyo nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Owulidde ekigambo ekyo? Onyiyo bw'olusomye otegedde nti geyeena yadde.
eri mu future teriyo kati Endozo okitegedde. kwate ku nkomerero ensi eyasooka yiterekeddwa omuliro naye eno eyakati Katonda akyagiterese agiterese ng'eterekeddwa mu ki okutuusa ku lunaku olw'omusango. olwo olunaku olw'omusango buli yonna lwe birizikirira. Okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Bwe tuwogera ku kigambo ky'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda n'ensi n'ebigirimu byonna twogera nti bigenda kubaawo mu kiseera kya nkomerero. Geyeena yakubaawo Yesu Kristo ng'akomyewo omulundi ogwokubiri. Ensi eno ekyaterekeddwa abagirimu basobole okwenenya n'okuteekateeka obulamu bwabwe nga tennaba kuzikirizibwa na muliro bawone okuzikirira wamu nayo. Omanyi omuliro guno ogugenda okwokya, omuliro guno gwakwokya Setaani ne bamalayika be by the way. Kyekali ekigendererwa. Ekigendererwa ky'omuliro guno si Katonda kwokya bantu. Sanyira kufa kwa mubi. Era agenda basuula muliro gwategekebwa Setaani ne bamalayika be. Teriyo nkuze bategekeeyo zookye morini oba zookye Sebaggala oba zookye omuntu omulala yenna omubi. Teriyo nkuzi bateekateeka muzigenda kwokya bantu. Bamalayika baliyo beesunga omuliro gwa Setaani ne bamalayika be. Kati abantu bagenda gwamu mugwe. Ffe tumwerippako. Kati Bayibuli kyeva egambye nti ensi eterekeddwa omuki omusango. Kati ku lunaku olw'omusango wagenda okubeerawo kye bayita geyeena. Somanyi olulala lumu tugenda mukuwumulamu. Agamba atya olwa era 3 nedda genda mu maaso awo soma ku lw'omwenda. Agamba olw'omwenda otyo Mukama waffe talwisa kyeyasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula naye bonna batuuke kwenenya. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi eggulu bwe lirivaawo n'okuvuuma okunene n'ebintu by'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Kadoozi otegedde Geyeena. Kati Geyeena si yaakati. Geyeena egenda kubeerawo Katonda ng'alongoosa nsi eno ng'agijjako kakicca yenna ow'ekibi ebyobuwangwa abantu abajjemu by'osomye byonna bino bizimbe gasiyasi yayina gwe tulimu oyo simanya tuli bino tulina bugagga sente ono zaabu wange nze akawunti yange eriko sente nina masimu ya bei whichever the case agambye bigenda kusaanuuka bisirike. Simba wakati awo omwagalwa katukomewo katumale okussa ku kikoowe Geyeena si nnyangu. Weewaawo bw'onookabiriranga okumanya n'okuliriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Luka essula ey'e11 olunyiriri lwa 34 Bayibuli egamba nti eriiso y'ettabaaza y'omubiri bwe liraba obulungi omubiri gujjula omusana ate eriiso lyo bwe liraba obubi omubiri gujjula ekizikiza. Era ne mu katabo aka Adventist Home essula y'e6 tuweebwa amagezi okukuuma emikutu gyonna omulabe mwayinza okuyitira nga muno mwe muli okulaba era n'okuwulira. 3ABN ekuleetedde okusalawo okutuufu kwe n'abaana bo. Gitega olwaleero ofune okuwummula mu Yesu Kristo. Weewaawo bw'onookabiriranga okumanya n'okuliriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Kulikayo omulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo tuli ku nsonga ya Geyeena. Omwagalwa yatubuuzizza ensonga ya Geyeena Abaadvent mugirowoozaako kigyeri oba teriiyo. Mu bye twakategeerako ebitonotono nti Geyeena
teriiwo at the moment. So ng'ate eteekebwa okubaayo mu maaso eyo, naye nga si yaffe abantu ntugiyinamu omukono oba ne bamalayika mbu bali bakuŋŋaanyanku nedda. Guli oba omuliro guli gwabwe gwe musumba. Tugenda kugwogerako. Oyongera okututangaaza kubanga geyeena eyo tutiisizza nnyo ne mu lugendo olw'obulamu obw'okukkiriza. Bantu bangi batambula batya. Ne bakola n'ebyakatonda nga batya muliro. Yes. Tetuzze lwa Katonda olw'okubanga we love him. We are compelled okukola by'ayagala. Naye olw'okudduka omusango n'omuliro. Muliro nga gwokya kangula ebirungi. That's bad. Kati musumba tuteeke mu perspective entuufu. Bwe tulina okulabira Katonda ne geyeena kyeribeera. Kati geyeena egenda kubeerawo ku lunaku lwa nkomerero. Lwaki tuluyita olw'enkomerero? Kuba ategenda kubayo mukisa gwansi kuddamu kubaawo nga bweri kati. Kyetuva tugiyita enkomerero. Enkomerero kitegeeza nti ensi tegenda kuddamu kubeera nga bweri kati emirembe gyonna. That will be the end ey'ensi eriwo kati n'ebigiriko byonna. Kati bigenda kumalibwawo bitya? Bigenda kumalibwawo na muliro. Kati omuliro ogwo bigenda kusaanuuka omuliro ogwo ogugenda okubimalawo eyo geyeena. Daniel 12:2. Daniel 12:2 agamba atya? 12 otyo olwokubiri agambye era bangi kwabo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka. Abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo. Njagala ogatteko lwa Yokaana 5:28. Yokaana Enjiri. Nina kye njagala okusomesa ku kigambo kye bayita geyeena. Yokaana Enjiri 5:28 agamba atya? 5:28 agambye atya? 28 agambye temwewuunya ekyo kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana bwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Obadde okimanyi nti geyeena bw'eba gyeri olwaleero olwo kitegeeza omusango ogenda maaso. Obeera nga agamba nti kati Katonda olwedde kati ali mu kubonereza bantu. Katonda abafu abagenda okuzuukira ate bwe bafuna musango ky'omulala. Bwe kibanga abaafa mulimu kubasabira kati bave mu geyeena n'omuliro ogubokya. Katonda bano bayogerako mu Bayibuli bayogeddeko eri mu abagenda okuzuukira abamu bafune obulamu abalala geyeena. Ne bano Yesu bayogeddeko abagenda okuzuukira bafune obulamu abalala geyeena. Mukama agenda kubonereza emirundi ebiri. Abookye kati gwe twogerera bali mu geyeena. Ate era Yesu akomewo ate abazuukize ate yaddemu abookye mu geyeena. Kati Katonda yenga muzibu yenga yakaluba oyo bwakuzuukiza n'akubeezeza mu geyeena ebbanga lyonna ate n'akomawo era n'akuzaayo. Banaye kati luli aba yakwokya n'otawulira oba ogwokya kati gwa mpola mpola waliwo ogujja ogusingako guno ogwokya. Katuve mu saakasi w'okuyigiriza okutali kutuufu nti geyeena eriyo kati. Kaba bw'oyigiriza nti geyeena eriyo kati era waliyo abaliyo mu kwokebwa tubasabire ndo basabira bannange tuyambe bali eyo bafa basobole okusomoka bave mu mbeera enzibu. Kati ate kino kyayogeddeko mu Bayibuli nti abantu bagenda kuzuukira. Akomawo okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Ekyo kigambo kye kitegeeza nti n'abafu bateekwa okuzuukira. Kati olwo bw'abanga bagenda mu ggulu abalamu geyeena akomawo okukola ki? Era abazuukira bavaawa kubanga agambye entaana ziri bikkuka. Okujjawo nga Yesu yaliko ekizibu. Kujjawo nga tugamba nti Jesus was a psychopath nti yali tategeera bulungi if that is the context of the word. Kujjawo nga kyetugezaako okugamba naye Yesu wagamba nti ekiseera kijja bonna abali mu ntaana tebalulira eddoboozi. Actually atandisira ekigambo temwewuunya ekyo kubanga tulina abantu bangi nnyo be twogera nabo bentunuulidde kati essaawa eno
nga mu birowoozo byabwe bamanyi titeri kuzuukira kw'abafu era nga bamanyi nti abafu abaafa abamu bali mu ggulu abalala bali mu geyeena kati obwo bulimba. Yesu agambye temwewuunye ekyo kubanga bangi tebakikkiriza naye kati bwe nkyogerako bangi tebakikkiriza nti abafu bali mu ntaanaaza be balinda kuzuukira. Naye Yesu agambye temwewuunye ekyo nze nalekerawo dde okukyewuunya kubanga ye yayogera agambye nti ekiseera kijja yamanya nti gye bali abaokwewuunya ekiseera kijja abali mu ntaana ne baliwulira eddoboozi lye ne bakola ki ne bavaamu. Ekitegeeza fonnaawo teriyo muntu yenna yafunye empeera ya ggulu oba ya geyeena. Ekyo kitegeeza simple. Naye ku nkomerero gera bw'ayogedde mu Peetero eddoboozi libwe lirivuga abantu ne bavaayo. Waliyo ab'okuvaayo nga baggulu n'abalala nga bakuvaayo nga bageyeena. Danyeri baayogeddeko eri n'agamba nti abeesiga Mukama bamusinza bagenda kwakayakana ng'emmunyenye balisanyuka mbu naye abajeemu bagenda kuzuukirira omusango. Danyeri ayogedde kyekimu, Peetero n'awandiika kyekimu, Yesu ayogedde kyekimu. Ekyo tuyite enjigiriza ya Bayibuli. Danyeri yawandiikanga ebula emyaka 5 Yesu azaalibwe n'awandiika kyekimu. Peetero n'awandiika nga wayiseewo emyaka nga 3 kakyanga Yesu agenda mu ggulu nga naye ayogera kyekimu. Ne Yesu ayogedde kyekimu, ne Pawulo yayogera kyekimu. Tetuyinza kubanga bannabbi abatume ne Yesu yennyini bonna bagamba nti tugenda kuzuukira lyoke tufune omulundi gumu abalungi n'ababi ffenna okuzuukira okw'ekiseera eky'enkomerero newankubadde nga kutuddwamu ebitundu 2 naye kwonna kuzuukira. So the resurrection of the end tulinayo first and the second resurrection. Tuli binnyonnyola bali baawo abuuzizza, but what we are saying is mu kuzuukira okw'enkomerero mwe muli buli muntu kugabana ku biva mu bulamu bwe. Therefore teriyo geyeena kati, teriyo ggulu kati. Bafu bali mu ntaana zaabwe balinda kuzuukira buli omu alyoka agabane. Kati ekibuuzo ekisembayo kyandi kibuuza nti geyeena yo yakubeera etya? Tumaze okutegeera nti ya kiseera kya nkomerero teriyo kati. Era bw'obanga olowooza nti eriyo kati baakulimba, baayagala kukunywereza mu kintu. Ekisuubizo kiga nti omuliro ogutaggwaawo. Omuliro ogutaggwaawo. Waliwo ekibuuzo ogutaggwaawo awo Musumba. Soma olunyiriri mwe kiri tunnyonnyole bulungi. Kubikkulirwa 2. Osomaawo. Kubikkulirwa 2. Olunyiriri. Kubikkulirwa 2 olunyiriri ndoza soma kutandikira ku lwa 7. Agamba atya? Awo emyaka egyo 1000 bwe giriggwa. 1000 nga giweddeko. Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye. Setaani agenda kuteebwa okuva mu kkomera. Era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi. Yes. Googi ne Magoogi. Otyo okubakuŋŋaanya ku lutalo. Genda maaso. Nti omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja. Setaani agenda kuŋŋaanya abantu bonna bali abaazuukira emyaka 1000 bwe giriggwa ng'abafu bonna bazuukidde nga nnyiriziru bwe zitugambye. Ne Setaani agenda kulaba ng'abantu bonna bakomyewo nga yeerabidde nti bazuukiridde geyeena. Ekyo kyokka bonna kye batagenda kumanya Setaani n'abazuukidde tebagenda kumanya tebazuukiridde geyeena. Kale balyoke beekuŋŋaanya ekibinja bakole batya? Mbu ne balinnya mu bugazi bw'ensi. Ensi yonna ne bagisaasaanira ne bazingiza olusiisira olw'abatuukuvu n'ekibuga ekyagalwa oba ekyagalwa. Omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Owulidde akantu ako? Omuliro ne gukka okuva luddawa? Okuva mu ggulu ne gukola ki? Ne gubookya. Geyeena ogirabye? Kati bw'ogamba nti eriyo kati gwayiikadde. Teriyo nku zikuŋŋaanya. Gwayiikadde waliyo enku ezikuŋŋaana bamalayika bali bapanga ttanuulu y'enku bakambwe balina ennyondo balina ebikwanso. Gugenda kuyiika nga nkuba etonnya. Bayibuli ekugambye ne guyiika okuva luddawa? Omuliro gwa geyeena gwakuva waggulu. Kati gwali eyagamba mu geyeena gye guyiika kuvaawa guva ggulu lyawa gye guva era mu kitundu ki gye gutonnya nga guva gwokya abantu. That is a lie. Teriyo geyeena kati. Bayibuli ekunnyonnyodde nti wabala omala okujjula obugazi bw'ensi bakutte ebyokulwanisa
beeteeka te kukuba ekibuga kubanga waliwo abaazuukira okufuna obulamu abali mu kibuga, waliwo n'abaazuukira okusalira omusango abali ku nsi. Kati Setaani abagamba tukube ekibuga ekyo kubanga abo be balabe baffe, banaba beetegeka bakube ekibuga omuliro gudoga gutandika okutonnya ng'enkuba, nga Bayibuli bwe yagambye nti ensi eyasooka yazikirizibwa n'amazzi. Gatonnya kuva luddawa ye nga beebuuza galivaawa nti balaba yamaze enkuba egenda kutonnya n'oli mulimba. Kati nga bw'olaba enkuba bwe yatonnya ku mulembe gwa Nowa nejjuza ensi, bwe kityo n'omuliro ogenda okutonnya okuva mu bbanga nga gugisirissa busirissa. Kati omuliro ogulina abalina okugubeera musoma otyo olw'ekkumi otyo n'omulyolyomi eyabalimbanga n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro omulala n'ekibiriiti era omuliro era omuli ensolo n'ababi ensolo naye eri omwo otyo n'ennabbi ow'obulimba otyo era banaabonyaabonyezebwanga emisana n'ekiro emirembe n'emirembe. Ekyengenda okunywa naye nga sinnakituukako. Mu bosome wali owuliddemu omuntu owuliddemu abantu bonna ayogedde ku nabbi ow'obulimba omulyolyomi n'owokubiri nabbi ow'obulimba n'owokusatu ensolo bw'owuliramu omuntu. Kati abantu omuliro gwa geyeena Katonda taguteekerateekerangako bantu. Era kyabulabe nnyo gwali eyo okulowooza ne Katonda aliyo yeeteeseteese okwokya abantu. God has no plan to burn his people. Wabula abantu bagenda okugwetwalamu by their decision now. Decision yo gyokola kati yegenda okudecide ng'ozuukira ku ludda ki. Gwe gulya mukono gwayogerako abali ku gwa ddyo n'ogwa kkono kyosalawo katukubuulira amazima gano mu puroguramu toyagala gategeera, toyagala kugakkiriza, toyagala kubigoberera. Awo olina naawe ebibyo. Aze najjajja wange be yaŋŋamba naffe tulina amadiini gaffe weebali naye bagoberera ekigambo kya Katonda. Naye amazima getukuyigiriza mu kigambo kya Katonda bw'olaba puroguramu n'ogaana ogakkiriza, decision gy'okoze yeesalawo ddi era na sayidi gy'ogenda okubeerako. Kati bw'obanga wasalawo dda si gwe weeyingiza omuliro olaba omuliro guno ogenda okuyiika. Omanyi bwe twalinga edda nga tulima omwana ennaku zino agamba okugwa mu mbi olaba ogwa mu mbi za Sitaani. Oyogedde ekigambo ekituufu egamba embi zina kukubibwa Setaani ne bweteeka mu ŋŋuumi kifaanana nga bulifuli wa muzannyo gwa bikonde balinga bawanyisiganya eŋŋuumi n'obaddaoluma ne baluyuza naye ng'eŋŋuumi tebagireetedde ggwe. Edda bwe twalinga tulima twayokyanga ebikoomi mwabala okusawa olumbugu olwo ne mululima ne lukala ne mwokya ebikoomi. Naye mune ebikoomi byonna bwe twabyokyanga naddala mwabyokyera kumpi n'ebiswa bukamuje obwabeeranga mu biswa wansi eyo ekikoomi kino bwe kyatintanga bwafuukanga uncomfortable wansi eri. Kati mu kutya okwo ne bufubutuka bwewonya olubamu ate bwayingiranga kikoomi. Kakati bwe buzibu ekikoomi kikumiddwa ku kyalumbugu lubadde lutawanya nnimiro kamunye zifubutuka eri. Kati abantu bagenda kubeera mu muliro guno nga gubookya naye nga tegwali gwabwe gwa Setaani nsolo bannabbi ba bulimba. Olaba abantu bagenda okweyingiza mu muliro bokka Katonda taguteekerateekerangako bo talina kyabaagaza. But they are going to enter there because of their decisions. Okugaana bulokozi n'amazima gano ge tusomesa mu puroguramu gatukubiriza bulijjo nti nomunaagatambuliranga ku 3BN namulumu abali ku 3BN nga balaba, abalala bali ku YouTube channel yaffe ya Avento Productions balaba. Actually oyinza n'okudda n'olaba n'ebirala byonna ebyemabega bw'oba tewabiraba ebibuuzo byonna bye tuze tuddamu ku YouTube channel yaffe ya Avento Production. Kati bw'omala okulaba ebintu ebyo byonna nga tubiyigiriza ogaanye kubitegeera toyagala kuwulira boogedde be bamanyi naye decision eyo gy'okola erina kyegenda okukosa nkiseera kiri ekijja wali ekizibu ennyo geyeena ye Katonda agenda kuyiwa muliro kwokya Setaani
munange n'abamugoberera n'abamuhagala n'abajeebo n'abasirikire luddawa omwo so kati walimu okubeerawo omuntu agamba nti Katonda ale yakuteekerateekera geyeena mu bufuuzi Katonda tannayokya Setaani owulira akantu ako tannayokya bamalayika be owulira akantu ako naye ali mu kwokya bantu. Can you imagine the hypocrisy? Gobo ogamba nti geyeena gyeri kati abantu bali mu muliro Setaani tebannamwokya ye mulamu bamalayika be bakyali balamu baniigina mu nsi naye abantu bo bali mu kwokebwa. Olaba obulimba geyeena kabitandika ye tannabakwatirwa geyeena erina kutandikira ku Setaani. Yes. Geyeena ebeera etyange eyokya abantu naye nga Setaani aniigiina baneemusenguka obulimba n'enjigiriza ezitali za Bayibuli. Geyeena teriiyo kati egenda kwokya Setaani n'abamalayika be. Kati kannyonyere kano akasembayo tumugize kati ebbanga lino ngambye nti amusumba kati akantu ako bagenda kubonyaabonyezebwa. Ebyagamba nti manga akagalo nga kabeerawo myaka 1000 bakyayokya akagalo bookya buli kiseera wano ne bookya wano kati bagenda okunnyonnyola obulumi obwo noga nti bannange girigwayo ddi omubiri gwonna gwonna okutuukibwako. Essaala ngisasudde bw'abanga jjajja ebyo byayitamu nga kati bali kagalo kakusatu bannange essaala ngisasudde mumusabire aveeyo ngezi tebaziridde okukulimba. Kati bagamba nti emirembe n'emirembe, this is what they mean. Actually ekigambo ekikozesebwawo tekiri ku time frame. Ekigambo ekikozesebwawo kiri kubivaamu the result. Ekigenda okuva mu geyeena kya mirembe na mirembe. So si yo kubeerawo mirembe na mirembe. Boli wanagamba nti mugenda kwawukana mirembe na mirembe ebbanga lyonna tekitegeeza nti buli kanako ojja kuba ofumbirwa bakugatte oyawukane. Okomewo ekyofumbirwe bakugatte oyawukane. Okomewo ekyofumbirwe bagatte oyawukane. Kyategeeza kyekino bwe munaayawukana temuliddamu kuba wamu. Ekigambo ekiri awo tekyogera ku budde. Ekigambo ekirawo kyogera ku bivaamu nti ebinaava mu kwokebwa okw'ababi mu muliro ogwo bya mirembe na migi misana na kiro. Conclusion. It is a conclusion. Kigaddwawo tekiriddamu kubeera tekiriddamu kulabikako emisana n'ekiro balisigale yadde okwogerwako. Anti yagambye bigenda kusirika okusirika musumba kyentegeera ne bw'oba oyo kya kintu kifuuka evvu enkuba ate bweritonnyako n'eryera toliddamu kuligamba nno kakati n'okumanya nti yali rediyo yange nolwayo olugoye lwange. Kati kino kyabogerako Malaki 4 lusooka paaka olwokubiri katusomeko ennyiri yawo 2 zokka tumalirize neza. Malaki 4 olusooka n'olwokubiri tuli kubiva mu muliro gwa geyeena. Agamba atya kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikoomi n'ab'amalala bonna n'abo bonna abakola obubi bali babisasiro. Awo olunaku olujja otyo lulibookera ddala bw'ayogera Mukama w'eggye obutakola ki obutabalekerawo kikolo newankubadde ettabi. Olida kanda nti olunaku lugenda kwokera ddala obutalekaawo yadde trace wano waali wabaddewo ekintu kyonna ku nsi. Olida omuliro bugenda okwokya kati oyinza kugamba nti ate bagenda kubookya ate basigale misana na kiro omuliro gubookya naye tebafa. That's a lie. Omuliro guli gugenda kwokera ddala obutalekaawo trace nti ono ye gundi. Awo ekisuubizo kya Yesu ne kiryoka kituukirira ensi empya n'eggulu erijja. Ono ne biryoka bitondebwa ne bituuzibwa ku nsi kuno. Olwekyo teriyo geyeena egenda kwaka mirembe na mirembe nga batunula wali abantu bafa mawuli dadda banange w'oluganda oli bambi nga gumwokyezza ye bambi akaba naye ate tasiriira nedda. Omuliro guli gugenda kwokya ate gugenda kulekawo kantu kikakase. Ogambye wano waayokyezza wagenda okutonda ensi teri gugenda kusigalayo nti gukyabumbujja. Naye ndaba eggulu erijja n'ensi empya ne Yerusalemu ekibuga olubereberye n'ensi olubereberye nga biweddewo. Wano wennyini agambye bali babisasiro lyonyi luno ekitegeeza nti abatukuvu bagenda kuba ku nsi empya eyatuula
awatasigala yadde akabajjo yadde akabajjo eno ensi tegenda kusigalako yadde kapini okusaanuuka era musumba kyekitegeeza kuba ekintu bwe kisaanuuka nga tosobola kuddamu na kugamba kale bannaffe abajja hova witness abayigiriza nti ate eggulu tugenda kubeera mu nsi ate engeno naye engeno gye balongoosezza gamba okyayinza okugendako embaale nga ate mbaale ey'ensi empya nga bagikyusizakyusizaamu ebizimbe babikubye ekala empya bamalayika bajje basiige kati gundi commercial bank nga yakaddewa nnyo kati katugireka katukazeeko buno potiholo zizino bane base muve mu saaka bino si byakuddaabiriza kusaanyizaawo ddala nakuteekawo kipya emirembe n'emirembe tweyanziza nnyo tweyanzege musumba omwagaliro ebigambo ebyo biwulidde birabikanga ebyokusaaga naye nga bigambo byakwegendereza weetunulemu kubanga musumba akyogedde nti kusalawo newankubadde geyeena teriiyo leero naye ejja waliwo ekiseera we kigenda okutuukira ejje okusinziira ku bigambo bw'atunnyonnyodde kubanga ate ng'okusalawo kwaffe leero either kwe kututeekerateekera bali bagambye abaakola obulungi okuzuukirira obulamu obutaggwaawo oba abaakola obubi okuzuukirira geyeena egenda okuteekebwawo ng'omuliro guva mu ggulu okwokyabo abalabika nti no bajeemedde Katonda n'ebiragiro bye. Mukwano gwange nkukoowola oyingire mu kwagala kwa Katonda mu kusaasira kwa Katonda kubanga teri weewaawo agenda mu ggulu olw'okubanga akoze ebirungi newankubadde teri agenda mu geyeena nti olw'okubanga akoze ekibi olw'ensonga nti okusalawo okwo gwe it only takes gwe kukkiriza Katonda decision ekibi kyo si kyekigenda okutwala mu geyeena naye decision yo yakugaana kukkiriza Yesu Kristo eyo yokka yegenda okusaliza omusango okugwawa mu geyeena. Mukama atusaasire, Mukama tuwanguze otutaase geyeena kubanga si kyekintu kyewandyagadde nokirowoozaako obulowoozi okubula emirembe egitaggwaawo bannange nakyo kyabulumi kwagamba n'okwerabirwa ne bakwerabirwa ng'olinga nga atabeerangako ku nsi kuno kyabulumi oba oli awo ge maziga Katonda gaali tusangula ago ge yayogerako nti ndibasangula amaziga naye Mukama atuwanguze okuyita mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ne saddaaka Kristo Yesu gye yatukolera. Tweyanziza nnyo omulabi waffe okubeera naffe ne mu kaseera kano. Tusaba Katonda akuwa omukisa, tusaba Katonda ayongere okugaziya okuyita mu mwoyo w'omutukuvu ayogereko naawe oyongere okulaba nti otereeza obulamu bwo olw'okweteekerateekera obulamu obutaggwaawo. Lwaki wandyagadde okusiba obulamu obutaggwaawo? Lwaki ddala nga Katonda yeerekereza byonna okulaba nti naakulokola? Mukama akuwa omukisa ng'okirowoozaako ekyo. Musumba tweyanza nnyo tweyanzeege tuwonge Katonda atusaasire tukole okusalawo okw'amazima kituufu okwenywereza ku ye kubanga y'empagi ate ye lwazi olwayatika ku lwaffe n'okutwanguza ensi eno. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde webala okutugabiira n'okutulabirira saakyo n'okwagala kibeere wamu naffe tuwa amaanyi okusalawo obulungi bulijjo mu ngeri y'okuweesa ekitiibwa Mukama tusobole okuzuukira okufuna obulamu obutaggwa. Wa omukisa mulabi waffe wa programu eno Mukama yongere omunyweza n'omuwanirira mu byonna kyekomero otuwa obuwanguzi bw'oliba okomezaawo obwakabaka bwo otusabe n'okwegayirira okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Musumba olinayo gw'otumira? Njagala okutumirako maama wange ne taata wange basempale Nansana kyala wange ne famire n'abasinza be najja nankumbi bonna. Mukama abampeere nnyo omukisa. Amiina. Nange mbatumiddeko omulabi wange wa 3BN naddala wa programu egamba ki tweyanziza nnyo tweyanzeege katukwagaliza sabbiiti ennungi ate era tusinkane olundi Mukama abeere nammwe. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo ag'edda oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo. Nyonyola ebya Yesu binyweleze ku moyo